njagala kutwala omukisa guno okubaaniriza mu nsi yammwe Uganda. Njagala kubakakasa nti nafuna okusaba kwammwe nga kuyita mu ambasada waffe, ambasada Paul, nga mugamba ntufiiriziddwa emaali yaffe, tusanze obuzibu tunyigiriziddwa eno gye tubadde ogutabadde musango. Ne mugamba twagala tusisinkane owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga tumunnyonnyolemu bizibu ki bye tuyiseemu era tusanze kusoomoozebwa ki. Pulezidenti bwe namutegeezezza n'asanyuka nnyo, n'aba musanyufu, n'akkiriza okujja abasisinkane. Yali badde akikola olunaku oba lwaleero oba lwankya, naye mukimanyi nti pulezidenti tasobola kusukka alabe mmwe ate alinde bali abalala nabo abawulirize oba abalala olw'emirimu emingi gy'alina mu ofiisi ye. So ne tusalawo mugire nga muli bagenyi be mu kifo ekimu ekiteekeddwateekeddwa obulungi. Era nga mugenda kubanga mulabirirwa ng'abagenyi aba pulezidenti. Omugenyi wa pulezidenti bamusaavinga ekyenkya, ne bamusaavinga ekyemisana, ne bamusaavinga n'ekyeggulo, ate era ne banyumyamukko naye. So n'olwekyo njagala kubategeeza nti enteekateeka eno ebayamba mwe mwagisabye, era njagala kubasaba nti enteekateeka eno mugenda giganyulwamu, kubanga ngenda kusindika n'ekitongole ekya NIRA. Saagala mujje wano ate mugende mutaataaganyizibwe nga musimba layini. Nga mwagala kufuna ennangamuntu, nga mwagala kufuna ki, ate mwetaaga n'okumanya gavumenti etuuseewa erina ki, ate nammwe pulezidenti mumwe ku birowoozo, kubanga mulina exposure okusinga oluusi ffe be musanze wano ey'enjawulo. So n'olwekyo gye mugenda okubeera ekitongole kya NIRA kigenda kujja kibayise mu processes, nakyo kibawe national identity cards. Era tugenda kufuna n'omukisa okusaba ba ministers ab'enjawulo, nga bwe mbagambye nti abagenyi ba pulezidenti abantu ab'enjawulo banyumyako nabo ng'omukulembeze tannajja. So tugenda kufuna baminisita ab'enjawulo, mukama wange prime minister naye nkakasa ajja tufuneyo akaseera, bannaffe abakuumaddembe bajje banyumyemu nammwe, ogende okugenda mu community ng'ate gwe gubasuubira okuba nti omanyi nnyo ng'era kituufu omanyi. Si kirungi mugende mu communities zammwe ate abantu babalabe batandike okubasekerera, babalabe ng'abalemeddwa. Njagala bwe tunaaba tumaliriza okusinkana pulezidenti ogende okudda mu community nga kituufu obaddeko ebweru. N'olwekyo njala kwebaza abakulembeze bammwe abaleese ekirowoozo ekyo, kubanga nze nabadde nange sikiina, naye mulaba mugenda kufunamu nnyo.
nga mmaliriza pulezidenti yeetaaga okumanya obadde okola ki, ofiiriziddwa kyenkana ki, biki ebikubadde bikutawaanya, ate naye n'akuwa amaki, n'akuwa amagezi, kubanga ye mukama waffe yasinga okuwuliriza, ate ye dokita alina eddagala lya buli ndwadde etuluma erya buli kizibu kyaffe. So n'olwekyo njagala kubawa amagezi, oyinza okuba nga wandyagadde okutuuka ewaka leero, naye bw'okikola ogenda kufiirizibwa ebintu bingi. Ate nja kubabuulira kino, abantu abagenda okugenda nga bagenyi ba pulezidenti bagenda kuwandiikibwa, tewaliwo kwewandiisa buto nti nange ate gye mbadde simanyi nti bya ddala ate nange munteekeko. Muntegeera bulungi? So bw'oba nga tosobodde kugenda bakulu banno babatwala, bw'onoowulira nti waliyo keppeera libalidde, tugamba nti ate bano bakama baffe abatukulira batukoze bubi nnyo, eppeera lyange balimpeereze. Ebinaabeerayo naffe tubimanyi, kijja kusinziira ku mukulembeze wa ggwanga n'abagenyi bagenda okusindika, abakulu bagenda okusindika okunyumyamuko nammwe. So njagala kubaagaliza okubeera mu Uganda bulungi, nja kubasaba museetolinge bulungi, muwulire bulungi, temutya. You should be proud of being Ugandans. Muli bana Uganda, temulina musango gumwazizza, temulina gumwabbye, tolina kizibu kyonna. Ne bw'oba ng'obadde ogezaako okutuwabulanga gavumenti, nga gwe tobadde wa gavumenti naye ng'obadde ogezaako tuwabula ku platforms ez'enjawulo, ekyo nakyo tekibadde kibi, kubanga obadde okola omulimo nga munnayuganda, ogamba mutereezeemu wano, so togamba nti ate twakunyiigira.